omulabi waffe omulungi wa Blaze Media tukwaniriza ku Blaze Media. Enteekateeka ziwedde eza Memories of Good Life ne Wizo Manizo. Era olunaku lw'enkya temusubwa kujja ku Africana kukola history. JJ Events yakikuttemu. JJ Events nga omanyi nti sound ekyasinze okubeera nga eri Kiria. Mwagiwulira Longo concert wali ku Lugogo Cricket Oval ku Ham, ye sound yakuba Ham nejabya. Ngenda bambaleetera omu ku ba managers ba JJ bangambye ali mukulya wali. Nengenda bamukuleetera waneena akuwe update atubulire we bituuse kubanga bebasinga omanya technical part. Nze nsobola kutuusaako ggulire bagenda batubulira bituuse mizinale meka screen zigenda beera meka sobola okuba ate nga tulinda olunaku lw'enkya okubeera nga live streaming we shall be live. Atuuse wano gwe asinga obukulu osobola okweyotera obuliro yongera nti JJ yakubira Nalongo concert e Lugogo nekubira wali eri ku Grand Open ya Hamisi Kigundu oba Nakivubo War Memorial Stadium. JJ Events ye yakubira show ekyasinze okukola ebyafaayo wano eya Blue 3 ku Sheraton Hotel Gardens. Ye yakubira show ya Gabi Ntate eya Cheza for Yesu concert eyaliwo era nga nayo yabyafaayo ndoza yeshe ekyasinze okubeera ey'amaanyi mu gospel. Ate nga akoze show nyingi nnyo kati jangu enkya nga teweeraliikirira kulumwa amatu ogenda wulira sound akyasinze okubeera Kiria waneeno e Uganda. Ate nga omutesitesi bamuyita Norbert the generational promoter Norbert Events yakutegekedde concert eno. Ate nga omuyimbi ye mumanyi the legend the living legend Wizo Manizo mpozi ne Mayanja yonna ng'eri wano mu kintu n'abayimbi bonna aba Uganda bagenda bamuwerekeddeko kubeera nga batuweereza batukubira lwakuba nti ekifo kitono nnyo ku Wizo Manizo mukeereeko okusobola okufuna saa zigenda owera bwezi saa 10 nga emiryango gyajjudde dda nga ne munda wajjudde dda tusiringe record nga record esoose okubeerawo wano ku Africana emiryango okuggalwa ssaawa 10 ez'ekawungeezi. Ngenda baleetera manager omulabi waffe omulungi tukuleetedde manager ono manager wa JJ Events era nga be bamu ku basaale waneene Uganda bakuwa sound ali Kiria atakulumya matu ale nojja mu kivulu nga ate olina kuddayo genda mu ddwaliro ate bakujjanjaba amatu bano jja ng'oli ku assured ng'oli ku assured nti tojja lumwa amatu era ensonga lwaki Norbert yalonze ye okubira legend Wizo Manizo mu Memories of Good Life. Manager je baleko mbalaba muli busy. Yes, tuli busy tulumaliriza buli kimu. Enteekateeka zituuse wakati so far kati enteekateeka tuli ku 90% nga bw'olaba. Yes, tumaliriza screens zigenzeyo amataala gawedde kati tugenda kuwanika buwanisi then tugende ku sound check lwakuba tulinda bulinzi time bave mu office tukole sound check tugisuubire nga eggwa leero sound check ya leero buli kimu oba ekimu kati kiwedde tusuula buli kimu nga kiwedde everything amataala tugamaliriza screens zigenzeeyo kimu nga bw'okiraba just kiryalinga wano enkyaba tugasumuludde leero mpya nga zonna kubanga ono Uganda waffe kuba naye kennyini muntu nnyo wa JJ atyagala nnyo kubanga mu sound kuba yo mu sound tuli number 1 wane Uganda mu East Africa tuli number 2 ani oyo yabamenyako ekisooka oyo waliwo sound eri eyo eri Kenya ogopa yabogopa kituufa ojjajja abana so kati batu ranking affe number 2 mu East Africa mu sound so kati tusazeewo leero tuleete buli kimu tukiyire wano Wizo muganda waffe so nkunga abantu mujje mulabeko ekipya leero bajje tujuze ekifo ng'obudde bukyali mwenna mujje mulabewo ekipya mujje mulabewo the difference is quality manager nakulaba ku Nalongo abantu badde mbagamba nti JJ yakola Nalongo concert ne batukolera show ekyasinze mu gospel amaanyi eya Gabi Ntate ne muggulawo Nakivubo ekisaawe ekyasinze okunyirira Uganda ekirina enteekateeka ennungi
kyemwakuba ng'omuntu kizibu otegeera nti ali mu stadium nga sound ali wamu. Wano tusuubirewo kipya ki ku Wizo ekyenjawulo kubanga bwe nga mukubye na kivubo naggulwawo nga buli omu abadde awulira bulungi n'aba recordingisa amasimu ne baddayo nga sound ali clean ne tukuba lugogo nga sound tabangawo nga wanjawulo. Wano kirungo ki mataala gamuvo sabu kulagana mayitirivu amabya tusuubire nti tugenda laba Hollywood ku stage tugenda laba kiki mugenda kulaba kye bayita sound ne stage tugenda giteekamuko ebirungo kati era mujja bbira basaagala nnyo basumulira naye mujje nkya beerabireko mugenda kulaba buli kimu kipya kyekye tufuula ba number 1 mu sound watukozesa buli kimu original mu kirimu ekyo kyakyo mu sound each and everything. So tusaba abantu bakeere enkya mukiire mujje mulabe kye bayita Jeje sound mujje mu makya abantu abava nawuliddeko waliwo bankubidde ku masimu bava Mbali kuva Mbali abo kiba kyamukizo nnyo bakeera ate nnyo bagambye kanga bavudde wala tebasayinga emiryango miggale bawo mukwano gwange ava Mbala ye yaŋŋambye agenda sula muno agenda kujjayo ku sound check ebisigadde ajja bbira. So tubasaba abantu bambi mujje tubeere ne muganda waffe Wizo tumulaga omukwano ffenna kuba ffenna tumuyiriddewo omubiri kuba buli kimu okiraba ino sound nno ogiteeka wano sound ogiteeka wano eno yonna nga bw'ogiraba ate nga tukyayongerawo mugimazeeyo nga bw'ogiraba buli kimu tugimazeeyo. Kaakati tweyanza nnyo manager olw'obudde bwo ne update z'otuwadde ate era tujja kudda n'enkya ku makya ate era tumanye kyekigenza mu maaso ne ku sound check actually tujja kuddamu tweyongera okubawa ekinaaba kiriwo beewulirireko kyekinaaba wano enkya. Tweyanza nnyo manager nga bw'obadde omulaba oyo ye manager saganya Jeje events era tubuulidde embeera nga bwe zituuse mujje enkya muwagire Wizo mumulage love yeerabire ennaku yonna gy'ayiseemu yeerabire trauma yonna yonna gye yafuna nga afiiriddwako muganda we radio ate tusobole okuba nga tukola history wano ku Africana tujaabye nanyini Africana oba abali mu management ya Africana bakitegeere nti tekyamala abayimbi nga Wizo tebamala ate tugenda bakuleetera Norbert the generational promoter ate naye atubuulire enteekateeka omuyimbi ali atya omuyimbi yasaze akaviiri masaaji kiri kitya eddoboozi kiri kitya aye tusobole okuba nga tuvaawo.